wa mu ghetto si ghetto ndala naye kamwocha mu butamanya bwa Asiyah teyeerabira nti Bobi Wine obiwe era nga naye Katambi yatukakasa nti ddala ojiwe Asiyah naye ojiwo bambi kyogedde kati Museveni yatamaze tuwa Bobi Wine nafa n'olemwa ddala okutoolayo kantu ate kulumbe nojja supiidi ng'ali ku ggogolo omulimu gwa Jemba wagutwalira ddala mu magezi omusajja ali mukyala akoota yali akoze akantu ng'asoma bya watwalirawo ddala Maama Fiina si musanyufu okwewanga ebimuli ne mweteeka mu maaso g'abantu nga mu butayimu z'obuzibu temuyina wadde ke mwakozeewo tetuyinza kugamba nti olina oyamba buli omu naye mukazi wattu yalwala tebaakutawaanya Allah n'amujjulula bannange Allah wajjulula omuntu wabawo kye tuyita omutima ogw'obuntu bulamu n'ogamba bannaye ng'omukulembeze abapate kaakano ke tuleese naye n'obanga tolina kyoleese naye nojja n'otwala omukolo gw'abantu n'ogwefuuliramu kubanga oyagala engalo mulikomyawo enduulu mu tayimu y'okunyigirizibwa ne kilo 10 ez'ennyama naye bannange newankubadde newanga embaga mukola za miliyoni 8 onafudde wakamwocha mwana munaku buli muntu abadde naye olwawulidde ng'afudde ne balyoka baleeta emisinde lwaki abafu babasanyusa Maama Fiina si musanyufu ne leadership ya NUP okuwambanga emirambo gy'abantu ne mutandika gisaanikira Jakana yali tewali nkolagana yonna gye balina ne Jakana naye olwafa omulambo ne bagufuula ogwabwe ne badduka ne batani bannange ebintu ebyo si birungi mulemesa abantu okumooninga abantu baabwe omulambo ne mugufuula ogwa politics naye ng'abadde adaagana obulwadde nga tebalabikako bannange Allah nitugamba kale yamujjuludde mbwangu nga tebaliiwo naye neezekeesi n'akanyama akanaaliibwa mulumbe kasukaali n'otuugi nabyo ne bigaana Mungu tulagawa be babaagala okukulembera otya abantu nga gw'omutima gw'oyina gwakulabikira mu bifaananyi ne beewombeeka ng'abafiiriddwa bayina firimu oyinza olowooza bakaaba ne banguwa wafudde omuntu y'embaga yaabwe naye nga baba tebalina kintu kyonna mujjukira akamyu k'embuzi ke baatwalira taatawo olanya n'akagaana nga bakakutte wano mu nkwawa of all things embuzi ng'eringa akamyu. Ladies and gentlemen, omuntu oba tomuyambe in times of sorrow muleke naye kati Maama Fiina si musanyufu abantu bakoowa kati kuba silent nti nopo yengaluli edda nga we mubatiisa kati boogera abantu boogerera ddala situlago yeewunzika buli muntu amala nawayo dissatisfaction ye ku situlago n'agamba Mukama Katonda wange twali tulowooza lwaba twali twekoze ensobi abantu bansanga ne banga Isma twali twesse nga tulowooleza ddala omwana ali ku mulamwa tumukwase eggwanga agenda alize mbyekiyaye yoona abantu bonna baweddemu amaanyi bategedde ijuli muli bazira mwalengera muti ewala ne musobola okutulagira ti bannange ti the devil you know is better than the angel you don't know. Oyinza okwevuma Museveni n'oleeta kazaala bulwa mulabire ennyo ku Asiyah bambi kitaddengayo omutima n'ayogera ebitakwatagana naye era ng'alaga awagira noopu era olwawulidde nti yafudde obulwadde badde tebeenyeenya ku bulwadde nti Asiyah yalwadde ali mulago wabalabako otya ng'obalabawa bali basikavenja bakulinda mu times of sorrow
webalabika ekyali kikazi kyattu mu ddwaliro nga kisika omukka wekizza tewali yalabikako naye bategeere nti ovudde mu bulamu bw'ensi eno bayina amakanzu bayina embugo bayina ensiriba fit for every cultural function so long as ovudde mu nsi nga kibeere kwayalingisa ekkanzu bajambala ne babanga abasiraamu abawedde n'obagamba teweetaaga kwambala kanzu weetaaga kuleeta mutima bayina ekkanzu Allahumma salli kabira oluwulira nti Abudallah Igboda gwekubye nga baziteekamu n'entalabuusi nga bajja supidi nga batuula mu maaso go ng'obaaniriza be basooka ku mpombo olumala bwe bati nga bayuza Bannayuganda mu ssaawa ez'ennaku osaana ofuna abantu bo tosaana kufuna muntu ng'ofiiriddwa naye ng'omulambo gwa muganda wo ayagala gukozesaamu mileage nti waali muziisi n'abajja ne ku nsonga za muganda wammwe ne batandikirawo bamuwadde butwa gavumenti emuse naye nga naawe okirabye ddala gavumenti ette muganda we mwagazaaki abadde ali profitable nti agiwa kintu inginiya piloti corporate ani diplomati tekuli ku kyonna kyali kati ye n'ataagirako gaabamuwadde obutwa Museveni amuse Museveni yatta abantu naye nga naawe wennyini mu mutima go in your heart of hearts oyagala kutegeera Museveni Asiyah mwagazaaki tolize nnyo taata byagambye abazadde bonna nga bafiiriddwa omwana tosobola twala bigambo byayogera mu wiiki 2 kuba reliable tubalabyeko when in sadness osobola okwogera byonna Nadduli yagamba owe baamutta taata woolanya wagamba baamutta naye ennaku we zigenderera mpola mpola the fact and reality sink in n'omanya yo omwana yanfaako bufi naye teweetaaga muntu ajja azannyire ku peyini yo nga ye ayagala gainingamu momentum bamuwe ka tiketi agende ebweru naye ng'akozesa kufa kwa mwana we kiri painful nti gwobeera mu nnaku naye nga ye ali just muki kis painful epate bambi mwe ne mwagalanga okuddira obulumi bw'abantu ne mubutwala nti mwe mubukozesaamu ekigendererwa ekyokulaba nti mutuukiriza ebigendererwa bajja balina ababakuuma bakola abakanyama tebakukkiriza batuukako simanyi pulezidenti ajjaba ogenda otutegeera nga batudde mu maaso nga bafunye obuzindalo nga beeboogera ogenda omumala nga bamaze nga bagenze famire nnyingi mwaziwa ebisuubizo bingi nga we mujjo zikwatirako nga ziviiriddwako abaabwe we tubabuuza gye bali tebayinza kunnyonnyola tolabangako mwana w'akawuma mu kifaananyi nti oba ayimiriddeko ne basolomoni haramu alamayini baana bakawuma tebayinza yimirira na basolomoni baana bali eno bakawuma eno naye nga be babaayiwawo emibiri ndi simanyi batuukiriza struggle ne balimbalimba abantu okukyusa gavumenti si muzannyo ffe tukyusizza ku gavumenti si muzannyo okwewaayo kuli okwannamaddala ng'okyalimu ebbaala loogi simanyi firimu mupiira premier league tosobola kujjako gavumenti abantu abajjako gavumenti baba concentrated genda obuzaawo bonna abasajja bajjako gavumenti bamanye ebyemipiira obalagira tebabimanyi because it takes high concentration to remove a government mu bantu abalumu enjala abo ng'ogamba ogenda kujjako gavumenti how you need to scrutinize sober mind high intellect people nga Museveni yajja baana ku university naye olondelonda emiyaayu simanya addaayo simanya abadde alonda scrap
nga tafunanga ku mitwalo 5 mu kashi nti yoyo simanyi soja simanyi fuutu soja ng'aba fuutu soja waawa. Nigeria wali abavubuka gweweebuze lwaki teri muvubuka yesimba kuba pulezidenti wa Nigeria oba mukazi tewali. Some things need age, concentration at its highest peak. Ng'ebintu ebirala tebikyakutwala naye okyayagala okukola video okyayagala okubeera mu night life okyayagala okgenda mbivulu nti oyagala fuga ggwanga lino. Abannaye Uganda muyina enjala n'olujanja tukwate eggwanga tuliwo abantu abakyali mu night life. Celebrity panjandura bandabe wano bandabe wali Museveni olaba aziika abantu bameka akuwa ne reason teyoni mu Uganda yali anyigidde Museveni titaziika kuba bamanyi Museveni alina omulimu munene nnyo okutoolako obudde bw'omulambo kizibu. Do you get it? Loud and clear. Mutunuulire omuntu ayagala obwa president muleme na kuleeta ba puppet music anemye bintu biganye naye nkyayagala osigala mu limelight. Abo tebasobola wamba ggwanga. Oyina obba n'omutima ng'oli mukulembeze ng'osobola okwefiiriza. Museveni tusiiba tumuvuma n'oyonoona ssente naye alina byakola ku personal level nga Museveni regardless oba oyogera ki oyogere naye alina abantu bayamba by hand. As a president toyinza kubanga omuntu afudde toyina kyotutte naye nodduka n'otuula mu maaso n'oyagala kamera zikutunule mukwano. Abantu beeyongedde kuggwamu ssuubi kyova olaba nga revolution yagwa inziramu yagwa. Tosobola oyina okukyusa gavumenti ng'oli kwa intellect intelligence oyina okuba osoma situations tojja buzina ajja fuga oyo takola. Ndowooza nammwe mukkiriza nti takola. Amaanyi gaabagwamu abalwanyi baabwe bonna bazikiza baali bagezaako kyagaana tukuba banga tukubye okuva mu 60 tumala gajja. Don't just come fwa nti oyagala bwa pulezidenti obwawa obukozesa eki omanyi pulezidenti byakola. Do you know what it takes to be a president? Social media president ne balyoka batagala afudde yambala ne bajja emisinde huyo mwajja yepaatiise akazindaalo n'akafata abo bonna tebakulumirirwako tebaze nti ofiiriddwa. Abo banoonya social capital w'abantu abanaku kubanga mu abantu abanaku emotions zibasingira intelligence. Kati ye najja ng'akupimye ng'omusawo omuganda n'akubuulira ebyo byennyini by'oyagala owulira. Laba muganda wo waafudde mu ddwaliro teriiyo ddagala teri ddwaliro lirina kubaamu ddagala. I have traveled tewaliiyo ddwaliro teri gavumenti egaba ddagala lya bwerere jimbuulire. Genda mu Sweden olaba bogenda sangayo eddagala mu ddwaliro bakujjanjaba ne bakuprescribingira eddagala genda oligule. Ate erya Europe liveeko liba mu system ne bw'ova wano n'ogenda Katakwi eri tebaguze na ddagala oyina ttwala eyo lye baprescribingidde mu ddwaliro mwogera biki? Musimanyi mu ddwaliro teri ddagala mu ddwaliro terina bbaayo ddagala erina bbaayo basawo bakkebera ne bakubuulira awali eddagala genda weegulire eddagala. N'Abannayuganda mu buli avaayo abayimbi gavumenti tetadde eddagala mu ddwaliro kale mu ddwaliro lya gavumenti ne batuguze eddagala. Owange eddwaliro lya gavumenti amazzi g'oligawa n'amasannyalaze gamba byo babisasule batya? Mulekerewo ebintu ebitaliimu. Tewaliiwo ddwaliro lirina kuwa ddagala likuwa lyaki? Which hospital?
Do you know how expensive hospitals are abroad? Muli basiru. Musimanye mulago. Dwaliro lya government. Naye teri ddagala. Wambwa. Ani yagamba nti government erina okuwa eddagala mu ddwaliro. Kuki? Genda eri. Ne Europe bakebera ne bateeka mu computer ne bagamba genda mu apoteeko gyeyo eddagala. Otuukawo nga lyasasula. Teriyo ddagala lya bwereere. Mulekerawo oyo nonsense w'okulimbalimba abantu mu gavumenti. Tetadde mwe abatasasula musolo. How many Ugandans pay tax for government to provide free medication? Free medication bategeeza check up. Ate neyo check up esooka. Tebakugamba bajja kusanga ng'oli wa kulongoosa mutima. Mbu bakulongoosa. Nedda ne mu Sweden olina okuba ne insurance. Ulira nabajega. Musimanyi. Teriyo ddagala. Teriyo ddagala mu ddwaliro. Teri. Diri mu clinics. Diri mu pharmacy. Yes. Eddagala liri mu pharmacy. Dokita kebedde. Genda ogula eddagala. Kati government yebeggulira eddagala. Watayagala kugula eddagala tuula. Ofe. Olabe government kyeneeba. Oh, as one is gone, another one is born. Actually, bana, as one is gone, four are born. Or do you think the government is buzzard? Okufa, you finger government to chimanyi is a process. You grow, you live, you die. So the two die on you. Nayenga nkugambi. There is no government egenda kuwa dagala. Not in America, not in UK, not in South Africa, not anywhere. Waveyo omuntu angambe nti amini Canada bogenda mu ddwaliro bakuwa eddagala lya bwerere. Balikuwa bakebera ne bakusindika mu pharmacy eddagala nga liri systemized. Eri Sweden bakuteeka mu system nti funa capital ne bwogende kapuchola tosobola gula ddagala. Oyina okujja ne doctor's receipt eraga eddagala ly'oyagala. Eteri eddagala w'omala odditeeka mu computer ne balikakasa nti liryo nga bakubuulira ebbeeyi. Tosasulanga ku musolo. Toyina mulimu gw'okola nti gavumenti ekujjanjaba obwereere. Oli musiru. Genda onywe ebbombo. Genda eri. Obusiru obukujjudde. Genda onoge ekigaji ky'oba onywa. Wes mulekerawo nonsense. Musimanyi gavumenti amalwaliro gayo tegaliimu ddagala. Teri ddwaliro lirina bbaamu ddagala. Eddagala liba ly'abasawo kukebera. Weetaaga mpiso, oyina pain, weetaaga pain killer. Amalwaliro gonna gagaba pain killer. Kubanga oboze n'obulumi omuntu okukuluma basooka ne bakendeeza pain. Bwomala ne bakebera ekikuluma diagonizing. Bwomala ne bakola doctor n'akola report negenda ku reception. Otuka ku reception ne bagamba eddagala lirino genda olijjeyo mu pharmacy. Otuka mu pharmacy n'oba wa receipt ne ID ne balikubamu bababa nga bagamba lya 5. Kati mpulira abapolitician ndi gavumenti era musasula omusolo naye babba musolo ki? Ogenda obuuza bannayuganda musolo gwe basasula nga gamba tugula sukaali. Simanyi tulinnya emmotoka ogwa gonna musolo. Hopeless. Bogus. Oyo indirect tax. Toyinza gamba mbu simanyi oyagala enguudo ennungi nga toyina mulimu gwonna gwe wali okoze. Tusasula musolo. Bantu bali 5,000,000, only 9 million people pay tax. Kati eyo burden eba taxpayer gye balina mugimanyimu bannayuganda abaweneena. Tekisasula nk'omusolo, tekikola mulimu gwonna gulingiza musolo kwa gavumenti. Kyagala kirwale mbu kigende dokita akikoleko. Do you know how much money we pay for a doctor? Aveeri ajja kukwateko ne bajja mu ddwaliro nga bakyafu. Bagenda omujjamu yenna agudde ku bodo, ogenda omusalamu empale andawe ya nkyafu. Yenna mukyafu. Olowooza dokita oyo akolera bwereere. Mulekeraawo obusiru n'obutamanya. Teriyo ddwaliro mu nsi yonna likugabira ddagala
not in America, not in Canada, not in Paris, not in Switzerland, not in Norway. Norway yesinga health care munsi ne Sweden. To sobola Sweden yesinga health care ne Norway. Na America ejitia. Endwadde government wejjira nti omutima ekirwadde nga kiri extremely nga obujjanjabira bwetaaga government ate nakyo obulwajjanjabi obufuna depending on the insurance joina what ina insurance olitegeera nno mbulaaya nti eddagala lya bbeeyi am I loud and clear? So Maama Fiina si musanyufu olw'ensonga ati Bobi Wine abantu bafa n'obanga mu butuufu toyina nsonyi ku Asiyah ne wandibaddemu ne ku nsonyi wallahi billahi tallahi mu nsawo yo ku millions of dollars Bashir ze yatugamba z'oyingiza emitwalo akakadde bwe kati bannange waliwo obukopi obusukka we buyina okukoma waliwo obukopi we busukka we buyina okukoma abanuupu sente bapatricia ne bapositinga omukyala agaba yekka gwe nalabye agamba agenda waayo miliyoni 10. Thank you so very much mukyala agaba mukyala Andaman agaba oyo omukazi ye naye muyambi naye nga Verona branding kubuuzaako nnyo weebala okuwa bannayuganda emirimu weebala okuddukanya business weebalire ddala muyigenga okusiima muyigo siima bannange omuntu togenda ku mukolo gwe n'otaswala n'okyamuukiriza abantu enduulu waliwo bwe zikoma waliwo abantu nga bakwagalamu ku buyambi ng'omuntu asituseemu ku ddaala naye kusinzira gye mulabye Asiyah abeera ne gye bamuziise yennyini Sb4 yatugamba nti Bobi Wine yasabye Asiyah aziikibwe ku sandi bambi ne bakkiriza ne bava ne ku nnono z'eddiini nga balowooza alina kyanaabawaayo tewali Maama Fiina si musanyufu ali atya Precious Remi okwewozaako nga kungi eddoboozi nga likakkanye mu ttooni ajja otubuuzaako nga mukakkamu hi Ugandans, this is your Precious Remi ka si oli atusuubiza ennyondo nga twogedde simanyi whoever deals eddoboozi likakkamu laavu cupa ya soda erinnya nekka longo distance laavu nzibu nnyo egenda kufuuka nnyangu nga tugenze mu virtual reality cause virtual reality etya nti zijja banga galubindi weeziki nga bw'ozambala bwoti ng'ogobye mu London mu nnyumba y'omukazi gw'oyagala nga byonna akulaba omunyumye oyo tekinologi addako longo distance love ejja kuba nnyangu naye kwena eriwo teriiyo longo distance love nnyangu nkugambye emyezi 6 ng'otandika obufaananyi obuddamu bebi emyezi 9 ng'oyingira suspicion zone nga we mukubira takwata bebi oli luddawa ndagako oli ndagako video oyambadde ki suspicion mode bw'ogivaamu bepa ng'oyingira zone endala no trust zone nagging zone oba mu nagging zone ng'omaliriza ati oyingidde mu kyawalingi zone zone ziri ezi nya gwebeera ng'okimanyi solonga zo omuntu waali abroad togenda mulaba nki oba wiiki ejja
love yonna ng'omuntu amanyi nti ajja kutuukako omwezi ogujja erinnya naye omuntu gw'otamanyi nti ajja mu Juni simanyi Julaayi olinda alabe ba December alifuna off simanyi bali mu walivu simanyi ali America simanyi awangalira South Africa love bwetyo nzibu nnyo tokayanyanga goonya kubiri mu nnyanja bwe gamba nti ebyennyanja biweddeyo goonya yeesula mu nnyanja yeza ekyuli era nkukkiriza kugamba nti emyezi 6 ng'owasizza omwagalwa nga tali naawe 3 kwena oba okyali mu happy mood ena n'oyingira scrutinizing mood ebifaananyi n'obiddamu n'olaba atanyuma ku mukolo yono yakimaki yanyirirere ebyo n'obimala n'oyingira suspicion zone halo oliwa mwagenzewa mwagenze nani n'ovaamu n'oyingira nagging zone ate embi yeekutula buli kimu you start to naga your love nagambye I love you notanziramu I love you too wabadde nani nawulidde ng'omuntu ali mu buliri buli woyogera ntera ku video you are nagging you have become a nagging person awo ng'atandika okwogera ng'essimu agikongoola olwo love eba tekyadda mabega eba egenze allahu yaalamu eba egenda newoogirwanyisa newojja n'oteekawo kasimayiro this is how I laugh at you love eringa lubuto efudde love eweddewo ebanga lubuto osanga omuwala n'omugamba bannange baŋŋamba kino oli lubuto mwogera mwantama zikavukaga kuno gantama ndi lubuto waliyo nga balunkola wankwatirako ku magulu mweyogeza ogenda okuddamu mulaba myezi egi nange abaani yali yagamba nga yemwentula olubuto lukula ludda mu maaso gwe ne bw'olwegaana eri kapisa ozibu everyday changes the body so long as the tite buli lunaku omubiri gukyuka kasita eyo panade ekutonnyamu ey'omusajja bekapa neeyingira neyekwata betta everyday things change naye wali ogambye ku muwala tiunaye osimanyi oli lubuto owulira ebigambo mumanyira ngamba lumu nti ngezi olw'okubanja bulungi kumbe ddala kituufu ali luki lubuto ogenda okuddamu mulaba ng'ali ku lusozi asikumbiza n'omugamba katogo bagamba kali empola ani yagamba ovuubike ng'entunnunsi zimukuba ng'amaaso gamwereezi n'omugamba olabye mugenda aba muddaaba basatu naye onyezi omwendo ogiwuliramu akyakubira si budala takyakubireka oba yabuseeyo nga yenna aweekeera ebintu webityo sometimes process eba eryanirivasible longo distance love nzibu nnyo amadolini kabaleeba oli otya n'okola embaga mukaama n'otayita jjajjaawo abaana b'omulembe guno mubadde ki n'ontuukiza ku bifaananyi nze nkyayina galubindi eziraba n'otaleeta wadde icing cake icing sugar dolini kabaleeba owange you is mine embaga nebeerawo mukaama bannayuganda twakola ki dolini mu buli kyoyogera ogamba saagala kumiitinga munauganda naye ng'okimanyi dolini buli kintu tukuwadde e Uganda tukuwagidde tukwagadde buli kyotukoledde ffe tukuwagidde naye bituuka mu ggaba omukwano olwo Uganda ni mmeni n'olyoka otuvuma dolini ennywanto yonna eyeereeza ogitwalidde oba mu Haiti oba mu Gundi oba mu Barbados nayo ojja kuddanga zaawedde akulast you will come back nakugambye laavu y'omu luzungu tegenda simanyi stop ada you are killing me tebikola
katukusabire kwagaliza obufumbo bulungi naye tukusaba n'obukyayi ku mutima gye tuli Abannayuganda bukendeeze. Yes, bw'onoomuleeta n'ondaba awo nkugamba ebirala abalala baleke naye n'otagulira ituli keeke oyagala mbeegatteko kumbe balinze ababadde balina obufaananyi bwo aba Abu Dhabi bakoze bubi naye bakagamba tebakulinako obuzibu doline beebifaananyi babirina mu ssimu bibayisizza mu budde bw'eddungu tolina kyokoze kikyamu. I love you so much. Dorine Kabalebe kwagala nnyo omuyimbi wange bamuyita Sophie Pretty. Yes, jo twabaddeko nga tucelebratinga n'enkagumya kali so focused era ninseenulo ow'ekitiibwa nja kuba nzija naye nga njagala obajjukiza studio empya baziyita Safe Sound Studios zisangibwa wali Makindelu waffe motoka we zikyukira where music starts baziyita Safe Sound Studios. Genda awo bakuwa ennyimba olw'oggulu olw'okutunda zonna gye ziri ez'okuyimba vocal training ebyakabi byonna bisangibwa mu Safe Sound Studios wali erukuli emmotoka we zikyamira we ziti opposite kakalina oba okalaba waliwo ne pulutebo ng'oyambuka waggulu ng'ebyendongo bakusootinga. CEO Arafat omulimu ngumaze sente z'akalango kankuweereze invoice ate ommanji akyalafu. Safe Sound Studios maanyi. Yes, njagala otwala omukisa guno okusaba Katonda oba omwebaza eri obulamu bw'omukyala gwe bayita Evelyn Lago. God is good all the time. Nze Isima nabikako Evelyn Lago nga nkikakasa nti tadda era nabikako Evelyn Lago naye Mukama Katonda alaga amaanyi ge mu bintu ebyenjawulo kyenva mutendereza. Wallahi omukazi oyo abadde strong mighty. Katonda ono yamanyi naye ffenna tukkiriza nti Katonda Evelyn Lago abadde w'amaanyi. Nze nabika ku Evelyn Lago era ekyo ekintu tekinva ku mutima nengamba Allah w'amaanyi kuba nali sure nga njogerezeganya n'abasawo nga nabo baŋŋamba tawona awedde naye Katonda ow'amaanyi ono nabagamba Katonda akuwangaaza to defeat you. Kati Katonda atuteereddewo Evelyn Lago to defeat our weak hearts. Tumwesigenga bambi omukazi oyo atobye. Nebaza nnyo ka Spice Diana. Spice Diana ye muyimbi afissa kadde n'akwata ku kitono ky'alina n'atuusa ku Bannayuganda naye abasigadde bakoma kugamba simanyi tuli ba feminist nomugamba feminist munnange munnammwe ng'obulwadde bumumalawo nga temulinya mukutu temwegasse kale sente zibaluma naye mukole eyakavulu muli b'amaanyi. Onule women n'okwata Rema n'okwata Spice n'okwata Shiba Lydia Jasmine n'okwata mukyala Jofre Lutaaya n'okwata n'omukazi w'embaga temusobola kwekola muddala mulimu. Abakazi nno nammwe muli baakajanja tubalabidde ku Evelyn Lago n'okola ebivulu mu Serena 2 Allah n'akuyamba n'otambula eggwanga n'olemu okufissaako akatono koddiza mukazi munno naye ng'otambula simanyi ndi feminist and so the future is women, the future is muli balimba nnyo ku mitima noyimba bulimbaga omusajja n'amansa ssente n'otamugamba nako nti amuza kampayo ku Evelyn Lago. Feminist fe obulimba bubajjudde ku mitima. Omukazi oyo atobye nebaza bonna abamudduukiridde simanyi bameka naye nga women in limelight mulimba. Ne Fieta Bonita nebalema okuleizingira munnammwe akasente yenna akongobaidde ku media
naye nga mweyita abasimanyi ndi feminist ntalina feminism wamu wa kamera Spice Dana webale nnyo bano omutima abantu ne banakwogerera obeererawo abantu kyekijja okukwagaza ebbanga naye time egenda tuuka abantu balekerawo owagira abantu ab'emitima emibi n'abantu ne bakujja ku ziro ng'oli kasasiro ne bakwambusa eddaala naawe n'otuulako mantu tebasomye n'obakuraizinga bambi from the dust n'okunolemu ne bakola buli lunaku naye n'alemu ofisa awo akasente nze sibalabanga oyo iviriniragu Katonda amutuwadde as a testimony to people nebeeyogeza omukazi olumbe ne lumubala embiriizi olumala musimanyi tuwaayo mukama mulimba kamaki muwaayo amma iviriniragu nze nga ichuli ngenda twala obudde nkukyalireko nange nkole ekineetagisa kuba mukwano amazima nakubikako naye nsaba Katonda ansonyiwe wabula nali informed n'abasawo kuba nze ndi connected kati abasawo baba bambulira nga ku radio abasawo bambulira nga ndi student ne bagamba radio waawo n'agenda bala mu kagaali ebbanga lyonna ng'ayiika endosu naye nga Katonda waali ow'amaanyi ndowooza yamulaba nga teyeetaaga kubeera humiliated n'asalawo amugjewo tekyandibadde nga kikola sense n'abasawo bagamba nti kyansintini nnyo era ne we nnali ebweru we bagenda osabira radio ne mulanga tyafudde lwakuba abantu bonna baali ku byakasuku but I was among the people who pronounced radio dead. Yes, information for me. Omuntu noddawo nti nasimanyi feminist naye ng'olina okukola ekintu olw'olumu naye we babeera n'ebivulu ne beetala n'obalaba ne basitula ba street kid naye ekivulu olugwa nga yeesibirayo nga yeesibye omukazi olumbe lumulumye sibaoliki mubeeko n'omutima omulungi lwema mwe mukola mubeeko n'omutima sikutijjisa